Sema Kamawazi mulambo emyaka 55 abadde akola ogw'obukuumi ku kyalo Nampirika B Mugombe Nakalamiyiga nga yateebereza okutta mukyala we Fatuma Nekisu emyaka 35 lw'anaasibira omulambo gwe mu nnyumba. Ettemu liwuniikiriza abatuuze mu kitundu abakuŋŋaanye mu bungi wakati mu nnyiike okusinziira ku mukwano gwa mulamba Hussein Kakumbi. Ettemu lino lyandiba nga livudde ku butakkaanya babadde nabo nga mulamba alumiriza omugenzi okuganza omusajja omulala kyeyamutegeezaako namwabula okumumenenya kyeyagaana. Bwe yeetonda yakoba ati be ndikiriza omwami wange kandikirizaganye niiwe gyasigalako enkuba ekitiibwa byolowooza nkoze eki mbiviiremu baabaawo egaano bwe babaawo linendaku dino kabiri bayize mbakola ki baafuna obutayikaani. Kakumba agambye nti omukyala ono yeetondako ku nsonga ni kyokka mulamba abadde atera okumbeka ku ddirisa ng'agenda okukola n'awulira ng'akola pulogulaamu n'omusiguze ekibadde kimuluma. Ayi ng'aba kaatuuka olwisi akyuka yayira ku ddirisa ano yawulira yasinga n'omukyala kaali ku masimu ayikwogera n'omusiguze omukyala aliko obumusiguze ati oidda kuidda okole ki ono n'agiire odda kundiza ku ssaawa 10 kuba yayira atukano saa 12. Ssentebe w'ekyalo Siraji mu kooti agambye nti okusula omugenzi kyaddidde mulamba okubulawo nga n'omukyala talabikako kwe kusala ne bamenya oluggi ne basangamu omulambo asera afumba okukakanyanga obusongo n'okussaawo enkolagana mu maka. Abakazi ndi kubasaba babe n'engema ennungi awasaaga n'abasaadde tube n'engema ennungi awasaaga. Ndowooza nti abali obutakemagana. Abatuuze mu kitundu balaze okunyola ku ttemu ne basaba abafumu bannabo okuwala okusalawo mu busongo. Mubuyiki bwa lugoye paka waliwo ati aye muno mumindo ni mukama mulikuva omusaayi bwe mufunangamu obutabanguko mu maka mugezeeku ino okuba ne bemukoberaku bemuwayiraku babawagule nga ba stakeholders mube nga timutuuka ku kino abaana buti babalese itayo. Omuntu gwe tubale nga tuyinzaako yakola ki yabagondolamu abaana mukola ki babanani. Ssentebe w'eggombolola Nakalama Hamidu Kawanguzi alaze okunyolwa olwamuwanguza ekikolwa kyakoze. Ekinkubye ekikwekabiri okujja okubona ng'omuntu ali mu kwegeresebwa n'akoze ekikolwa kino. Bwe tutujja oba nimwe n'akaaliwo mulamu ekyenkuliza abasaadde twena n'abakyala tukuuma obusuulu. Poliisi etuuse mu kifo kino n'ekebejja omulambo n'oluvannyuma gutwalibwa mu ddwaliro eyiganga. Omwogezi wa poliisi Minisita Busoga Michael Kafaya ategeezezza nti batandise okuyiga mulamba ku musawo gw'obutemu. Okunoonyereza tukyagenda mu maaso kubanga ono yasse yadduse tetunaba kumukwata tetunaba kutegeera kiki kyennyini ekyavuddeko kuno okufa kuno. Tumugenda mubona n'omusango gw'okutta omuntu. Ivan Wachebe yakusakidde eggulino ku Lwabukede TV.